Abatuuze ku kyalo Lunnyo ekisangibwa okumpi n'ekibuga ky'Entebbe basula ku tebuukye olw'ekisolo ekitanategeerekeka okulumba n'okulya ebisolo byabwe. Ekisolo kino ekiteeberezebwa nti kinene ddala kimaze kaakati ebbanga lya ssabbiiti 2 nga kirumba amaka g'abatuuze ne kirya ebisolo byabwe omuli embuzi n'ebirala. Abatuuze basooka kwemulugunya eri ekitongole kya Uganda Wildlife Education Center nga balowooza nti yandibengo wabula bano tebabafaako. Oluvannyuma ng'embeera egenze esukka ogw'obulamuzi kwe kwekubira enduulu ku poliisi n'ab'ekitongole kya Uganda Wildlife Education Center kwe kwimukiramu okujja. Bwe batyo baateesezza okutega omutego ogusobola okukwata ensolo eno emazeeko abantu bano emirembe. Kyokka ebimazemu abantu bano amaanyi, omutego gwe baateze gwakwasizza mbwa y'omu ku batuuze b'ekitundu. Ekitongole ky'ebisolo twagendayo ntulipootinga baatuwa dokita ntujja naye. Waliwo ezaali zigalamidde awo emirambo ne bazikuba ebifaananyi. Niwe bawoza zino mbwa za mbuzi. Tulina waitudda tugenda w'abakansala batuteereko obuyambi tulabe oba nsolo ki etulina mbizi. Twali tuli awo ne banneeba ne ziyingira mu biyumba ne zitamu embizi 8. We responded initially by trying to survey the area, and from our assessment, as much as the community says it's leopard, our assessment showed it could be, a serval cat or marauding dogs, quite a number of other possibilities, and not just a leopard. Abantu bazze bamanyi nti oba banasanga ensolo ennene ku mutego guno kibaweddeko okusanga ng'omutego gwa ssembwa ya ku kyalo. Wabula abakulu okuva mu Uganda Wildlife Education Center bategeezezza nti omutego guno bagenda kugulekawo oba ng'ensolo ekyaliyo gujja kugikwata. Omwogezi wa Uganda Wildlife Education Center Belinda Atim agambye nti ensolo eno erabika eri mu kika kya kapa naye nga singo. Era ategeezezza nti bategese omusomo gw'abatuuze b'e Lunnyo okubalaga ensolo ez'enjawulo n'embeera zaazo. Abantu bonna bagamba nti enongo yerya ebisolo byabwe. We have an arrangement to bring about 20 of these community members to the center for an education program. We'll probably take half a day or a full day. And our main purpose is just to educate them. Kwa WBS TV, ndi Namuli Rachel, Entebbe.